gye buvuddeko nakusuubiza okudda wano ku Uganda at Large nkunnyonnyole ku nkalu eriwo mu kalulu 2026 era nga this time twogera ku kaadi ya NUP. Kaadi ya NUP wamu n'abo abaagala okubeera nga abo abali mu palamenti oba abali ku bifo ebyenjawulo bagibasuuza. Baba tebabasuuza kaadi mu NUP mwennyini, babasuuza ekifo ekyo nga basinziira mu bibiina ebirala. Era muwaddanko nnyingi twamwogeddeko era ne nkusuubiza nti nja kudda nkubuulire abo abamuli obubi munda ne wabweru. Naye katusooke n'ekikonde munnange ekinyooka ku kaadi ya NUP, ekikonde kinyooka ku kaadi ya NUP Uganda at Large nga bulijjo bwentyo munnange nziguse okubeera nga nkunnyonnyola akawunvu n'akagga. Teweerabira abannajjadda investments gwe ayagala ettaka ery'ekyapa poloti ey'endagaano oyagala kuzimba nnyumba. Bwe twogera ku kuzimba ennyumba tetwogera ku goloofa zokka. Zimba akayumba akatono bisenge 3 oli eyo oguze poloti yo naye obala okuzimbako ekintu ekinene ennyo. Ate nze ebiseera ebisinga obungi ndaba nti gwe eyakeetandikawo tewaalisoose kuzimba nnyumba y'amaka yakusulamu. Sooka ozimbe ennyumba mu ngeri y'emizigo, osuleko egyo emizigo kubanga okwerinda si buti. Bw'oba oli nga wooguze kapolotiko ng'olaba abantu basobola okupangisaawo, sooka ozimbe obuyumba obw'ekinaku osule okwo. Kati awo ojja okuva muganda wange ng'omaze okwetegeka obulungi, naye nalibadde sikuwa magezi nti gwe munnange oli ku kyeyeeyo mu nsi z'Abawarabu n'ewalala yonna nti wakeetandikawo bw'oti. Kale kisinzira ku ssente z'ofuna nti otandikire ku nnyumba ey'amaka ennene ennyo. Kati abannajjadda investments kwatagana n'omukulu Kiza Shafik ebyo bye najja kubeera ng'abikunnyonnyola akubuulire nti akayumba kalumuzi 3 kasobola okukola bwe kati n'ebyo kati buli kimu nga mwekiri otandikira awo. Munnange eyo nga nvuddeyo nakutegeezezzaako muneemu abalina endwadde ez'enjawulo, abalina ebibumbe ebirwadde, amawugga amalwadde, emitima emirwadde n'endwadde endala, puresha n'ebirala. Omusawo waali era obukakafu bwe buli ku abo bajjanjabye. Saagala muganda wange ate tusirikire eddagala kuba ate omuntu oyo aba wa ttima nnyo. Olabye omuntu oyo ajjanjabye abantu bawona ate osirise. Ate ng'olwedde waliwo mukwano gyange wano abatera okunkubira nga bazze e Kampala nga tubadde twogerezeganya ebbanga lyonna emyaka gyonna nga bali Bulaaya. Ogenda okuddamu okumunoonyaako gaga munnange ndi Kampala nakomawo, ndi mulwadde stroke yankuba munnange nakomawo. Anti nogamba nange omuntu gwe mbadde ndowooza kaliwo mukwano gwange omwe mabegakaawo kyankwasa ennaku akyaliyo e Bulaaya, naye ngenda okuddamu okumunoonyaako nga ngamba ate yalwala obulwadde buno obw'okukankana era nga munendi wano njugumira ndi mulwadde yensobola kintu kyayogera ennaku nenkwata. Kale munnange obulwadde nga bwakukutte mpozi nga tolwalangako, naye bw'oba wali olwaddeko nga wali olwaddeko oba wali olwazizzaako mumutegeera obulwadde kyeki. Naye omusawo waali nze gwe mmanyi gwe nsobola okulefaringako nti wuuyo. Ekikonde kugambe kinyooka ku kaadi ya NUP era mmeeya w'e Lubaga munnange asimattuse eŋŋuumi ez'abafuutu sojazi. Nakabugo bamututte munnange talinnya nkuyitiramu nti asobole okumanya. Waliwo empalana y'abampuuga ne Bobi Wine eno ne etuuse mu ekereziya e Masaka okulwanira kaadi emmyufu. Munnange kutandise ebyaddala. Oluvannyuma tulabe ate muwada nkunyingi naye munnange engeri gye bamuli obubi sayidi zeeyo ati kijja omanyi kinyaga bitono.
President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bwe yabadde nga ali ku nnyonyi agenda e Canada nga tannakomawo mu Uganda. Tuzze mu Kemabega. Munnange kwe yaweredde ekiragiro ekiyimiriza okulonda kw'abakulembeze b'ekibiina okubadde kugenda mu maaso okwetooloola eggwanga. Principal yategeezezza nti kyaddiridde okufuna lipooti eyabadde eraga nti yonna okulonda kuno gye kwali waaliyo entalo n'okugulirira abaagala ebifo okuyitawo. Okulonda kuno embiranye ebadde esinga kubeera wakati w'aba MOP n'abavubuka abeeyita ba foot soldier, nga n'abasinga babadde beegwanyiza ebifo bino. Ba foot soldiers abasinga be bali ne mu nteekateeka ya Kkunga. Kino nga kyatandikibwawo Chairman Nyanzi. Kakati mu kumenyeramenyeramu mu bitundu ebyenjawulo tusookedde Kayunga. Munnange okulonda kuno kwabadde ku Resort Hotel mu Ntooke era kwasooka munnange ne kutambula bulungi mu constituency ey'Entenjeru North ne South, naye we baatuuka okulonda ssentebe wa NUP mu constituency ey'Ebbaale ne bitabuka. Embiranye okusinga yali wakati wa Charles Tebandeke omubaka aliko ne Joseph Ouma ayagala okumusuuza. Tebandeke okukosa Ouma ne Maiteki Ronald kansala wa Kayunga beesobolayo okuvuganya. Abalondesa nga bakulembeddwamu Farida Nabatanzi akulira Kkunga mu Buganda baasaba beevumbe akafubo ku ddakiika 2 beerondeko omuntu omu afuuke ssentebe, nga wayise eddakiika nga 5 abaali basigaddemu we baali balondera baatandika munnange okuwulira amaloboozi g'okukaayana. Amaloboozi kati basigadde bawulira ate eri enkaayana zikoze ekizibaluseewo. Nabatanzi yateesa nti engeri Tebandeke ne Ouma gye bali abalabe n'abalabe ekifo bonna bakifiirwe bakironderemu. Ntalo Michael ssentebe wa LC3 ow'Ebbaale ekiteeso munnange kino bonna baakikkiriza lwakuba Ouma yateekawo akakwakulizo ye afuuke omumyuka. Kyategeerekeka nti Tebandeke yakuba Ouma eŋŋuumi musosola ndaggu nga kwotadde n'ababiri bano okwerangira. Eno yali Kayunga. Kakati ate bwe tudda wano e Mukono, okulonda kwa Mukono kuno kwabadde munnange ku kitebe eky'ekibiina ekisangibwa mu katale ak'omu Kikko. Kati abamanye Mukono nti gwe butuuka e Mukono paaka nga bw'ogirabaawo ng'ogituuseeko opposite akatale akali awo mu Kikko ekyo kye bayita mu Kikko, kati ke katale ako ke twogerako. Era munnange nako bakubirizibwa Nabatanzi ne Kanaabi okuvuganya. Okusinga kwali wakati wa Nambooze Betty Bakireke omubaka wa Mukono municipality ne looya wa NUP George Musisi ayagala okumusuuza ekifo. Kati okulonda kwagenda munnange okuggwa nga Johnson Muyanja Ssenyonga eyaliko omubaka wa Mukono South alondeddwa ku kyokuba omwogezi wa NUP mu Mukono. Bakaloba Mukasa ssentebe wa Mukono district yalondebwa
ku kyomuwanika. Robert Maseruka eyali akulira abayizi e Makerere yalondebwa ku kyokuba omuwandiisi Hanifa Nabukeera. Omubaka omukyala owa Mukono ono yalondebwa ku ky'obumyuka wa Ssentebe. Olwali okulangirira Nambooze ku bwa Ssentebe, abavubuka baakubirawo emmeeza era mbagirawo baateeka abalondeesa ku nninga bannyonnyole engeri akalulu akaali kawanguza Nambooze obwa Ssentebe gye kaali munnange kakubiddwamu. Bano baayongera ne bakuba ebituli mu ngeri Ssennyonga agamba nti yakava mu NRM gye yali alondeddwa ku ky'obwogezi n'engeri Maseruka gwe batalabangako ku kitebe e Mukono gye yalondebwa. Ate nga waliwo abakulembeze nga Mawanda Alan, Speaker wa Mukono Central Division, okukosa Betty Nakasi, Speaker wa Mukono District, ne Robert Kabanda, Ssentebe wa Mukono Central Division. Bano bayongera munnange ne basaba bannyonnyole lwaki okulonda tekwali kwa mu mugongo. Amaloboozi gaatandika okuwulirwa, abavubuka beeyongera okutaama nga bwe baleekaanira waggulu nti Nambooze agende. Tokooye efuga bbiryo ekimala kimala n'ebirala. Era nga munnange bwe bawera nti Tekeka Mutanda n'afuluma baali baakumukuba bakanyama be munnange baamugyawo n'abalondesa. E Masaka eno bagenda kwetema. Kati muganda wange gwampuliriza eno tebannalonda, wabula ebbugumu lingi nga bannakibiina beekutuddemu ebiwaji bibiri. Ttiimu ow'ekitiibwa ekkiririza ennyo mu Mathias Mpuuga Nsamba era omubaka wa Nnyendo Mukungwe, ne ttiimu omubanda ekulirwa Meeya Florence Namayanja era ekkiririza ennyo mu principal. Ttiimu zino zombi zeegabanya dda ebifo. Mu ttiimu ow'ekitiibwa Mpuuga ye Ssentebe, omumyuka we ye Abedi Bwanika, ate omuwandiisi ye Juliet Nakakande. Mu ttiimu omubanda Namayanja ye Ssentebe, omumyuka we ye Alice Nannungi, ate omuwandiisi ye Tony Sempijja. Era nga munnange wasanze omu ku ba ttiimu ezo akukasanga waalinze okukwasibwa ofiisi atandike okukakkalabya emirimu. Enjawukana za ttiimu zino zituuse ne mu Ekereziya ekitovu. Aba ttiimu ya Mpuuga tebakyayagala munnange kutuula ku luuyi lwe lumu n'olwa Namayanja, batuula nga bula mu Parliament opposition yetuula eno ne NRM batuula eri. Eyo nga tuvudde munnange bwe twogerera kati Meeya wa Lubaga Zaki Muwala Mberaze alabisaako limu oluvannyuma lw'aba foot soldiers ababadde abakawu ng'omususa okumukuba ebikonde ebyamuyuzizza omusuwa ogw'eriiso erya ddyo. Omwana yamutuuza eŋŋuumi. Kati ba foot soldiers ku kitebe kya Ndoopu Mberaze babadde bamulanga munnange kwekobaana n'abalondesa ne babba obuwanguzi bwa komanda waabwe Segawa Shafik ku kifo eky'obwa Ssentebe wa Nuupu mu Lubaga Division. Okulonda kuno
kwali ku kitebe eky'ekibiina ekikulu e Makerere Kavule era abavuganya kwaliko Aloysius Mukasa omubaka wa Lubaga South, Semaganda Ronald Mugerwa, Jordan kansala wa Lubya Munaku ku LC3, Farida Nakabugo kansala wa Lubaga South ku KCCA, ne Segawa Shafik ssentebe wa Foot Soldier mu ggwanga. Nakabugo agamba nti yajja naye munnange yasanga bakanyama ba Mberaze ekitebe bakiwambye era nti bwe yagezaako okuteekawo embeera ayingire ku kifuba bwali mukazi munnange bakanyama bamusitula mpaka mu mmotoka ye ne bamulagira asimbule agende nga tebanamutuusaako bulabe, naye munnange kye yakola ate omuyambi wa Mukasa yatugambye nti kituufu mukama we yali ayagala nnyo avuganye naye munnange yafuna okutiisibwatiisibwa okuva mu Foot Soldiers, wabula ebyokumukuba n'okugulirira abalondesa Mberaze yabyegaanye. Nakusuubiza okuwubako olubu lw'ekigere ate mu nsonga endala ey'okuvuganya 2026 ku kifo kya Muwadankonyingi kya Dondo East era nga niwakubadde emboozi ejja kuwanvuwamu naye katukimalirize nakyo lumu tukigatteko. Jjukira nti kati already bamuli bubi batandise okubeera nga bateekawo biguruupu okubeera nga biraga nti abantu bamukoowa, ebyo byonna bipulaningibwa okubeera nga bamusuuza ekifo ekya obubaka mu Parliament kya Dondo East. Nkonyingi bw'atyo naye bannange mu kwewozaako ategeezezza nti abakulembeddemu okumugoba ekiteezi kabinja k'abavubuka abatono abatamwagaliza, ekyokumulangira obutava mu bankuba kyeyo ategeezezza nti ye minisita ow'ensonga z'omunda ow'ekisiikirize ensonga z'abankuba kyeyo zimukwatako. Mu 2026 akomawo akalulu akawuute buva, naye nga bwe nakutegeezezza nti abamuli bubi bangi era ensonda azitubulire nti RDC wakasangati Frank Kyazze owa NRM naye atandise munnange okusiibula banne bakola nabo mu ofiisi atunke n'Enkonyingi mu kalulu ka 2026. Buli mukolo kwabeera ayogera era ng'ayogeza maanyi nti yessaawa ab'ekya Dondo East bafune ku buweerero bave mu kwesiga baddiikuula, wabula Kyazze agenda kuttunka ne kansala Abdul Katongole akiikirira Kasangati ku disitulikiti ey'e Wakiso ku kaadi ya NRM. Tom Mwonge ono nga ye meeya wa Kasangati Town Council amuli okumpi batubuuliddeko era mu kutubbirako nti yasiibula dda obutadda ku kifo ky'obwa meeya w'e Kasangati. Obwanga abutunuulizza bwa MP kyokka kigambibwa nti Muwonge eyajjira ku kaadi ya NOP mu 2021 tebakyazikwata ne Bobi Wine olw'okuva ku biragiro by'ekibiina n'asuulawo kansala Nkedi malimbolimbo ekibiina gwe kyali munnange kiwagira akuba sipiika bwa Kasangati Town Council n'awagira Patrick Nkugwa NOP gwetankana. Ensonda zitubuulidde nti Muwonge eyali ayambala ebimyufu omuli n'ettaayi byonna yabisuulawo kati ayambala bintu birimu langi eya kiragala. Apollo Kantinti munnange yaliko omubaka ow'ekitundu ekyo kya Dondo East kyokka munnange kooti n'emugoba olw'okumusingisa omusango ogw'okubba akalulu
omusango gwamuwawaabirwa muna NRM William Sitenda Sibalu eyaliko MP wa Kyaddondo East akalulu munange bwekaddebwamu mujjukira bulungi 2017 omwaka ogwo gw'ebyafaayo Bobi Wine n'ayingira olwokaano lw'ebyobufuzi n'abawangula bonna. Muganda wange eyajjanga anyuumibwa n'ababba akalulu n'enkona n'enywa kanti nti agenda kuvuganyiza ku kaadi ya FDC kubanga ali ku kiwayi ky'Ennajjanankumbi. Dr. Ali Moses ono bamukazaako lya investor olw'okuba yafaanana abazungu. Ono yazitandikira mu ddwaliro lye erya Capital erisangibwa e Kasangati. Akalulu yatandika munnange kukanoonyeza mu balwadde be yasalira ku bbeeyi ey'obujjanjabi nga waliwo n'ensiisira z'ebyobulamu ez'obwereere. Zino nno munnange azitegeka okuweza abantu n'abasaba okumulabiriranga ddala bamulabirenga ddala 2026. Awo nno we wava ba Anite okubeera nga banonayo ebintu byewawa malwaliro mwagana okunnonda kale gwe mulonze kaabawe akati awo muganda wange omusajja ayinza okuba yakuteka ku ddoozi ne bamuwangula n'oddayo omaleyo ddoozi ayinza okumbuulira. Moses Kayanja ono musuubuzi wa Speya mu Kampala mu shauri yako ensonda zitegeezezza nti akalulu ka 2021 bwe kaggwa Kayanja yatandikirawo okutabaala ebyalo ebiri mu Kyaddondo East nga akubiriza abantu okuba abayonjo nga ayita mu nkola eya bulungi wansi kyokka kati ensonga eno agitaddemu ebikolwa buli kyalo akigulidde bomba efuuyira ebiku era gwe banaakuba akalulu sobola magina nsuwa kakati bomba efuuyira ebiku goyinza gyetaaga ddi gwe nga gwe kakati bomba efuuyira ebiku buli kyalo akigulidde. Kale nti ebiku bino okusinziira ku ye bimazeeko abatuuze emirembe era buli bannakyalo basisinkana abategeeza nti amaliridde okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Kyaddondo East bamwesige ajja kubakolera beesonyiwe abayaaye abatalina munnange kabavaako abawoza struggle ate nga munnange beegaggawaza. Nze mbagulira ebbomba z'ebiku mubadde muli bubi n'ebiku munnange. Awo ne tugenda ku Khalid Simbwa ono nno ye ssentebe wa ttiimu ey'omupiira eya Kyaddondo. Simbwa ono mu mipiira gino mwasinziira era n'aperereza abantu nti nga bw'akikola ku ttiimu y'essaza era mwagenda munnange okukikola nga atuuse mu Palamenti mu 2026. Abalala abeegwanyiza ekifo kino kuliko Solomon Magala omusuubuzi wa Kyakala mu Kikuubo. Naye nga tumaliriza mu wadanko nnyingi Kyaddondo East katuubeko olubu lw'ekigere wano e Lubaga era nga okuvuganya okw'amaanyi ku kifo ky'obwa meeya w'e Lubaga kusinga kubeera wakati wa meeya aliko Zaki Mawula Mberaze amanyiddwa nga Taata Namuli ne kansala Farida Nakabugo, kansala wa Nuupu owa Lubaga South ku City Hall. Kigambibwa nti munnange abalina emikolo ebya Mberaze okumuyita ku mikolo baabivaako dda bayita Nakabugo nga bamuyita ng'omugenyi omukulu kubanga mwangu nnyo ate avaako ne ssente. Mberaze baamukoowa kyokka wadde nti emikolo egimu aba tayitiddwa naye babeera bali awo ng'atuuse ku mikolo
nga tayitiddwa ng'atuuse meeya mukola mutwe omukulu nga meeya tamanyi munnange bagenda okulaba ngazi yadde nga tayitiddwa kati bwebatakuwa kaadi ogiyiwa kyokka munnange bwe tebamukkiriza kukwata kazindaalo kubanga tekupulugamu abataliiko era tebamukkiriza kukwata kazindaalo atula butuuzi awo n'amoga ensonga endala erwanya mbeera ze ne Nakabugo eri munnange ku bakansala pa divisioni y'e Lubaga mbeera ze alumiriza Nakabugo okuwaganyaza bakansala ba Nuupu ne bamukolako effujjo nga bagamba nti munnange yabasala kakati Nakabugo tatudde n'omuloodi amutwaliddemu omuloodi Erias Lukwago era bavuddeyo bubi nnyo Nakabugo ono munnange yalumbye Lord Mayor Erias Lukwago owa Kampala Salongo Erias Lukwago ku City Hall nga tamusaasidde na lukindo n'amulabula munnange okukomya okukuba enkiiko mu bitundu bye byakiikirira nga tasoose kubeebuuzaako nga bakansala ab'ebitundu kino kiddiridde Lukwago okugenda e Lubaga ewa Nakabugo n'akuba enkiiko n'asomesa abantu ku misolo kyokka abalonzi bwe bamubuuzizza lwaki tazze na kansala waabwe Nakabugo n'abaddamu nti munnange yakoowa okutambula ne bakansala abamusaba amafuta ekintu Nakabugo munnange kye yeegaana wabula ensonda zitegeezezza nti Lukwago alina kandideeti gw'aleeta avuganye Nakabugo mbeera ze n'abalala bino byonna mbikubuulira lwa nsonga tugenda mu kalulu ka 2026 tulina okuba nga tumanyi formation era nga tumanyi ani olwo gwe munnange weesalirewo wa wogenda okubeera nga oteeka akalulu ko